Beyond the newsroom, where untold story is revealed. For sure, as citizens, we are tired. We are tired. What happened in Kenya, it can't happen here. Kumbe, it is happening. But Kenya, actually, kumbe no kusinga from what we kubona. If you are tired, if you are saying that you are tired, you want change, insist on that. And if you are expecting that, you are showing off that through demonstration, through protests, insist on that. Kumugoto, beyond the news from BTN Media, webalagenda maaso n'okubeera nga otugoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gyogera maaso n'okubeera nga osinziira ate nga ogoberera ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula wano mu ggwanga lyattu Uganda ate oba oliawo n'ensi yonna okutwaliza awamu. Ensonga nnyingi ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda wenzijidde ku mpewo olunaku lw'olwaleero nga omubaka wa Mityana Municipality Francis Zaake Butebi ng'oyo nno atemeza amabega wa Mitayimbwa ate n'abalala bangi abagenze maaso n'okubanga obaolyawo bakwatibwa obubizzi. Tubulabyeko ku Parliament wali ku kitebe kya National Unity Platform nga babusuddewo nga buliko 1.7 billion nga bagamba nti Joero obubizzi butuumiddwa erinnya Joero. So n'ensonga nnyingi endala ekibadde kitambula mu ggwanga biliyoni 1.7 zibagamba ekitundu ekiwayi ky'abantu basekinomu abagamba nti Joero Ssenyonyi yagenda maaso n'okubeera ng'akwata mu bigali n'ajja mu biliyoni 1.7. Ate tutamanyi nti oba kituufu kuba yagamba ngenda mu kooti oba oliawo amateeka galamule. Tumanyi ekibiina kya National Unity Platform ng'ekijjudde bannamateeka abangi nga kwe kuli ne Musisi yannyini munnamateeka wa NUP ate nga ye lawyer wa Joero Ssenyonyi. He's a law graduate n'omukulembeze wa NUP yennyini namulabyeko ng'agenda graduatinga amateeka Cavendish University. David Lewis Lugongoya munnamateeka then kwoteeka Benjamin Katana munnamateeka omukuukutivu kwoteeka Vice President Zedriga naye munnamateeka omukuukutivu. So bwe tuba tutunuulira NUP ekibiina eky'ebyobufuzi ekijjudde bannamateeka kati ensonga ng'eno bateekwa okubeera nga bagikwatidde mu ngeri ey'amateeka oba kye tuyinza okubeera nga tuyita kisajja kikulu. So n'ebirala bingi tugendagenda mu maaso n'okubeera nga tulyogerako. President Museveni yavuddeyo n'agamba seba muntu n'omu eyeekalakaasa n'agenda ku kkubo okuggyako nga mulina kye mwenjagaza. So ensonga nnyingi naye tugendagenda mu maaso n'okubeera nga tuzikwatako. Nze Deni Munnayuganda ajjudde nsanyusa okulaba mukama wange olunaku olwaleero. Nange nesiimye okulaba webale nnyo okunoonyaako nate. Kugambye nze wennya okubeera nga akunoonya naye nzibasaala nno okufuna nange neewuunyiza engeri gye mbadde ntambula nenkugwako nensooka nkumiza nenkugamba jangu wano olw'embeera eri mu ggwanga olunaku olwaleero naye ebyo byonna byonna ffe twabimanyira Uganda bwetyo bwetambula. Twasalawo okugitambuliramu n'okuluma okugitambuliramu bwe tutyo kubanga y'engeri yokka gye tusobola okuba nga tugikyusa. Tusobola kukyusa ggwanga ng'ogidduka, tusobola kukyusa ggwanga ng'odduka embeera. Olina okukkiriza embeera n'ogiyingiramu n'obbinkana nayo kati amaanyi n'obukodyo bw'okozesa mu kulwanyisa embeera eyo kikuwa obuvumu okulaba butya bw'ogenda okuba nga ate okyusa eggwanga kubanga toyagala kwekyusa gwe ng'omuntu olunaku olwaleero naye ng'otunuulira okukyusa eggwanga lyonna okutwaliza awamu ng'okijja ku personal level okijja ku okibeera ku personal level osobola okudduka embeera wabaawo ekiriwo kaneetegula ekibuga ngendeko mu kyalo ngende noonye ekyokulya kaneetegula ekyalo ngende mu kibuga noonye ekyokulya ng'oyagala kukyusa gwe embeera eyo gwe ng'omuntu naye bw'oba oyagala kukyusa mbeera ya kitundu tosobola kudduka ate mu kitundu bannanga obutemu bususse mu kitundu kyaffe njagala kumalawo obutemu wano mu kitundu kyaffe ate noddukira ebiraaya kuba noddukira emitala w'amayanja olina kubulwanyisaawo wennyini mu kitundu mwoli. So kino kyeffe abasalawo okubanga tulwanirira embeera enkyuka okwetoloola eggwanga lyonna ffe twasalawo tubeere tetugidduka tugibeeramu wabula tukikola mu ngeri ya robadoba style
ng'omukulembeze bwe yagamba kubanga nze ntambulira nnyo ku njogera eyo nti General Corporal omulamu asinga General omufu. A living corporal is better than a dead general. Yes. Yeah, always. I want to live a living corporal. Yes, sir. I always want to live a living couple. Bali kusomako mu lyavaayo omanyi bwe nali nga nkyakola upgrade y'emu eyo nateranga okukola program by the way mwava n'erinnya lya channel eno Beyond the Newsroom. It was Beyond the Newsroom nsokako naye nga ntera nnyo okugamba abantu nti abaliwo n'abaliddawo balintenda nti kaali kasajja kati naye nga kikavaamu naye naawe abaliwo n'abaliddawo bali kumwogerako nti oli kasajja. Bannayuganda mbabuulizaako beebaza emirimu mwebale kubanga mugoberera omutuno mwebale emirimu gyonna mwebale okubeerawo mwebale obutatiirira nsi yammwe. Abakozi buli omu ng'okola naddala abakyala nti bawanya ekitiibwa ng'oli mukyala ng'olina omulimu wonna gwonna gw'okola mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abamukkiriza abakyala bakole omulembe gwaggwawo ensi ekula abakyala kasita bayingira mu economy bannange eggwanga teriyinza butakulaakulana balina omukisa gwe balina ogw'enjawulo omwana wattu ogutali gwa bulijjo bulaba nti ne bannaggagga mu nsi yonna abasinga obugagga mu nsi yonna ne bw'aba ayogera amannya ge tagoogera bw'omu nti nze Bill Gates ateekako Belinda Gates Bill and Belinda Gates Mr. and Mrs. Dangote bateekako amannya gaabwe. Behind every successful man there is a woman. Kati behind every successful economy in the country there is a successful woman behind it. So the more they participate in the economy the more the economy grows. Okusinga ffe abasajja. So omukyala yenna avayo naga nti n'omulimu gwenkola kubanga jjukira ne bw'aba atunda nnyaanya ku kkubo ekyamazima aba alina kyakontributinga ku economy y'eggwanga kuba asasula omusolo nnyaanya ezo zivaamu omusolo n'ebirala ne bateebaka bwebasi ne batadde okutuula butuuzi noli ffenna mu abasajja abakyala mu bakubirize bw'aba yeetaaga omugongo wimirirawo obeeko ky'omuteerawo ffe tugende tupambala eno gye tupambala gye tuddukira emisinde wakiri awaka wabeere nga waliwo omulimu omukyala gwakola balunde muterewo ey'okulunda ebyokulunda omulimu gw'emikono ogwaki babeere nga baparticipatinga mu economy kijja tuyambako okukendeeza kazito ketuliko ffe ng'abasajja okulabika ntufiidinga tulabirira amaka tulabirira abaana baffe n'ebirala ebiringa kubanga economy kati eyongedde okutusqueezinga ennyo kati ffe tujja kutuuka ekiseera nga tetyasobola kuyimirirawo ffe ng'abasajja ku lwaffe nga twetaaga ogw'abakyala katulina basapootinga okubeera nti with the time nabo bajja kusobola okuba nga batusapootinga n'olwekyo salute you mwenna abakyala abakozi buli omu yonna yenna agyoli mu mbeera yonna. Kati nno gwagenda mu maaso n'okubeera ng'otugoberera njagala okusaba vidiyo eno sooka ogiwe like ate ya subscribing edda nkwebaza bwebaza naye nkugamba nti kyokola kya muwendo mungi weewale kusubscribinga atannaba mukwano sooka osubscribinge wanyige enkada ako okajje mu personalize okateeke mu all ofune emboozi zaffe zonna aze tugenda mu maaso n'okubeera nga tuteekayo program busukkako okusukkuluma ku nsonga wemuzirabya ndine Katumba Gerald tugendagenda maaso n'okwogera ku nsonga ezenjalo Katumba tutandike ku bino ebiri mu ggwanga olwaleero nuuku bakedde ku makyanga bagisazeeko n'omubakazi ake yali munda n'ekiwero ssennyonyi obubizi bwe basudde wali eri ku kitebe simanyi ate wakuumibwa amagye basuddewo batya embizzi ng'amagye tegakkiriza na mu kukola ki kuyingira gabadde gakuumira erimu muyite eno tewali mukwakirizibwa kutuuka wano so ensonga ezo ezigera mu maaso nokubeera nazimanyi buli kimu Uganda kisoboka kyekyo muba mumanya buli kimu Uganda kisoboka olaba basobola kubusuula ku palamenti ey'eggwanga nga bayise ne butereevu nnyo awantu awakuumibwa nga tosobola kuyitawo nga n'emmotoka y'omubaka wa palamenti bajaaza tosobola kumala gayitawo nga tebasoose kugyekennyanya naye ate babuyisawo batya ne kutuuka ku mulyango gwa palamenti wennyini kati nawano nawo kyangu nnyo kiba kisoboka okubutuusa ku kitebe eky'ekibiina ekya National Unity Platform. However ensonga enkole ensonga si bubizi
oba amagye okujja oba ab'ebyokwerinda okujja ne basalako ekitebe okugaana olukuŋŋaana olw'amawulire olubadde lugenda mu maaso. Sinnaba kutegeera nti wabaddewo enteekateeka endala yonna ng'ojjako olukuŋŋaana lw'abannamawulire kubanga bwe bubaka bwe nalabye obwadde butambula eggulu nti wabaddeyo press conference ku ssaawa 4 mu kitebe ekya NUP okwogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga ne President General waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okwadressinga eggwanga okubabuulira okukola evaluation tour bwebadde ey'ekibiina gye babaddeko Obutuulu bw'Ebundi Bujjo, Lushaka, Bukungiri n'abalala. Sinnategeera nti wabaddeyoko activity endala ebadde eyinza okuwaliriza ab'ebyokwerinda okujja okusitoopinga abantu okugenda oba okuzindako ekitebe ekyo mu mbeera efaananako bwetyo. However, ebyo byonna byonna bitambulira mu perspective eriwo nti oba enjogera egenda mu maaso n'ebyo ebigenda mu maaso nti Bannayuganda abatali basanyufu n'embeera nga bwetambula naddala obuli bw'enguzi obukudde ejjembe mu ggwanga lino n'obubbi bateekateekwa okwolekera ku paalamenti y'eggwanga okulaga obutali bumativu. Mu mbeera ey'okulaga obutali bumativu olunaku olw'23 olunaku olw'enkya ku paalamenti y'eggwanga poliisi yavaayo neetegeeza nti ekyo tegenda kukikkiriza era tegenda kukkiriza muntu n'omu kubanga atambula era neerabula abateeseteese enteekateeka eyo okubikomya amangu ddala. President Museveni yavuddeyo n'abaako naye byayogeraawo. Nalabako minisita wa security yali minisita wa internal affairs naye aliko statement zeyakolaawo n'abalala bavuddeyo ne bajja ne babaako statements zebakola nga bagezaako okulabula abateeseteese enteekateeka eyo. Yes, bateekawo nti this is not Kenya, this is Uganda. What happened in Kenya, it can't happen in Uganda. Nebeerabira nti it can happen 10 times. It can happen more than what happened in Kenya 10 times. What happened in Kenya, it can happen here in Uganda more than what happened in Kenya 10 times. Kiki kyayinza okusinziirako? Njagala mpe chronology, njagala mpe analysis lwaki ekyatuuse Kenya tekisobola kutuukawo. Leave alone okwogera okwogezi nti olw'okuba Sambol oli alina obuyinza kaveeyo ayogere alabule. Njagala tutuule wansi, atuule wali nange ntuule wano akola analysis ye nti tekisobola kubeerawo nange mukolera analysis. It can happen and it happened already. 1 million march to State House yagaana yali yakunona President Bobi Wine Entebbe naye abantu tebaawera na mukoa kiwaza 1 million march. Anti kati kyolina ekimokuyaga nti bannayuganda bategeeza sekiri ekanya tekisobola kutuuka wano. Kyolina okumanya waliwo kye tuyita stages of revolution. Tosuubira mwana ayonka okumusanga enkyanga kutuuka. Alina okusooka amala okuyonka ali agenda ayavule agenda akola atya. Tosuubira stage gwe tuba revolution ng'eva ku stage nga yakwavula aye tosuubira bantu kubasanga nga babuuka. Museveni yagenda okuyingira mu nsiko nga tateeseteese. Waliwo yawandika script nti njagala kumalayo emyaka 5 naye yeesanga ng'emyaka 5 giweddeyo naye ne bwe yandiyingiddeyo nga awangulidde ku nnaku 2 teyandiganye n'agamba nti kanzireyo kanziranzirayo nze njagala kuwangulira ku myaka 5 naye because gundi yonna revolution yonna yabako stages waliwo siteyamanya nti kati ntandika. Naye jjukira statement y'Obote gye yamugamba n'amugamba nti ogenze mu nsiko ogenda kuvaayo ng'enviizo zifaananiza nga kyamugamba nti ogenda kukadiyira mu nsiko oveeyo ng'ofaanana nga nze ng'omeze n'envi ku myaka emito gy'olina. Nga ye Obote alaba it is impossible. Kyakola it is impossible n'atamanya nti it is already happened. Kyali already kimaze okubaawo. Kati bano abagamba nti ekiri e Kenya tekisobola kubeera wano mu Uganda balinga Obote bwe yagamba Museveni nti ogenze mu nsiko naye ogenda kuvaayo ng'enviirizo zifaanana zino ezange ate nga nze nkyalimu yalaganga ekintu ekitasoboka wadde kubeerawo nti oli agenze mu nsiko naye tasobola kulwana kuwangula ewaba ayagala agenda kukadirirayo atuukawanike aveeyo nga Museveni akuutakuuta bwati nga yina jjudde envingo kati bwe yakyazirina.
kakati nabano olwaliro bwe batumanira kiri ekibadde Kenya. It is impossible. It can't happen here in Uganda. Balinga obote bweyagamba Museveni ebibabeera tukitwale nti bannayuganda bavumu basobola okugenda maaso n'okubeera nga exercisinga eddembe lyabo. The mere fact bamutuuka okukoowa ne mutandika okukyogerako, that is the beginning of revolution. That is the beginning of a revolution. The mere fact kasita mutuuka ne mukoowa ne mugamba really for sure as citizens we are tired. We are tired. Muba mutandise okuza bannayuganda bali mu kuzimba revolution empayiringa etambula. Bo bano balowooza nti bagenda kukeera ku makya, abaana bannayuganda bagenda kukeera ku makya babalabe nga beeyiye ku nguudo, nga beeyiye ku nguudo zonna bazijjuza. Kirina okubaako gye kiva, kirina okubaako gye kiva. Gwe tolowooza omuntu okuvayo n'alangira alaga nti tugenda kukola 1 million march ku parliament against corruption, olowooza nti aba musiru. Kati you see, gwe tumulira olabe how security is behaving. Kati nze bwe mbanga nze nakirangiridde mbeera wali mu kazonda nga ntunulira bwe security bwe behaving. Okay, bwetyo bwekola bo kye batamanyi. Kati bo balowooza nti what happened in Kenya it can't happen here. Kumbe it is happening. Kuba ne bannakenya okutuuka kati olwaleero we bali nti basobola okuvayo ne balangirira ekintu mu nnaku 10 ne kibaawo. Si bwe baali mu kusooka mu mirembe gya Daniel Arap Moi. Bannakenya baabonaabonako actually kumpi n'okusinga ffe bwe tuli mu kubonaabona. Baabonaabonako ne group of governments bannakenya abo okuviira ddala eri mu bafuzi b'amatwale, kubanga ffe wano baatukulemberanga it was just a protectorate nga batukuuma bukuumi. Eri ne bagitwala nga it is a colony nga baagala kugitwala nga baagaddeyo Kenyan Highlands nga bazeegumbye ne bagamba eno nsi yaffe tevola abantu wano tuwaliwo olutalo okwetakkuluzaako bazungu. Kwakeera bukezi ku makya ba Apollination Obote, ba Kangave Ignatius Kangave Musaazi, ba Edward Mutesa owokubiri Ssekabaka, baani bonna ne bagamba naye nedda, let's fight against colonialism. Naye nga tewaliwo okukwata muntu, waliwo kukola kutya nga bw'olaba Mau rebellion ey'e Kenya, nga bw'olaba Majimaji rebellion ey'e Tanzania. Kubanga eno bo baali bazinga bagamba bano bo tubatwalira ddala. Kati kitegeeza bannakenya bannatanzania baabonaabona nnyo mu bufuzi bw'amatwale n'okusinga ffe baki bannayuganda. Kati bawonyewonyeko ne brutal governments even n'okusinga ffe twakabonanga n'emyaka 4. Bo baabonaabona okuviira ddala eri mu bafuzi b'amatwale balyoka bajja mu bukulembeze bwabo ba Daniel Arap Moi bonna nga buli brutal okutuusa. Naye byonna kati bye tukola olwaliro nabo bye baakolanga bazimba nkola ne bagenda ku luguudo ne babakuba. Ayogerako bwe bakuba, ayogerako bwe bakola ki, ne kwogeramu gwote nga oyagala kwogera ki toli musanyufu ne gavumenti nga bakuba, oyagala kukola ki nga bakuba. Bagamba okay, ne bajja nga bakizimba mpola. Bano abaana boolaba bajje muzeeru bazzukulu baabali abaazimba obwo obutima obunannawo. Kati bano bali mu kutambulira ku script y'abajjajjaabwe eri gye baazimba. Kwegamba ensigo bajjajjaabwe gye baasiga yeena erimu kuleeta ebibala olwaleero yeereesa ebibala essaawa zino. Be baana abo boolaba be bazzukulu be batabani be bawala baabali be baani baabali abaatandika. Era bw'otuula wansi ne bakunyumiza ebyafaayo bya Kenya olabira ddala nga abasajja baayita kkogo. Kati naffe wano fate tusuubira ntugenda kufuuka nga bannakenya just out of the blue nti mu nnaku 3 tugenda kufuuka nga bannakenya. No, tulina okukizimba tutuuke okufuuka nga bo, tuleme kubuuka maki madaala. Bannakenya baali balwanyeko olutalo, baali mu Mau rebellion bamumanyi. Muzungu ayende mu Bulaya mu Afrika apate uhuru bakimanyi, bamanyi kye bayita kyevula Kenya ina ba warriors bangi. If they say no, that is no. Abachukwe bagamba nti wano temusala, that is it. Abakalenjire bagamba tuganye okutufuga kati naffe twagala kukulemberamu temusobola, because they are warriors.
balina omusaayi ogwo omulwanyi. If it means dying, it is okay. So kono tutandika kitandike. Biri mwenda waliwo ekyaliwo muli okulaba musasi. Walabo obuvumuvumu obw'abantu. Kivaawo. Wano mu 2021 mugonge bakute candidate walabe ekyaliwo. Kantu katono nnyo. Sinentamuka mangu nnyo. Mumulowooza bannayuganda basibe. Kijja kuba lunaku olwo. Bwe mulowooza nti batiitiizi, they can't do anything. And this is not Kenya. This is kujja ku kyolunaku lumu emmotoka ya gavumenti ojeegaana. Ng'eyusiyanga. Si gwatu nedda. Si gwe bakubira obugombe. Aga Katonda sigituulanga namu. Sikolerangako ne gavumenti eno. Naye ng'olwaliro okangaza ogamba this is Uganda, this is not Kenya. Ng'essaawa etuuse. Kubanga n'ab'e Kenya nabo baalinga bakangaza. Naye essaawa yatuuka. Kati olwaliro Munnakenya bw'ayogera teri muntu amuddamu because they know them. Kiri kye baazimba kyatuuka ku gundi kakati it is. Kimanyi kyali kuba South Africa. Very good. Okitegedde bulungi. Kati tusuubire nti Bannayuganda n'okubeera nga essaawa weno buli munene abatangira okugenda mu maaso n'okubeera nga beekalakaasa kye baagala okukola. Bamanyi already baalabye ekiri mu maaso nti bategedde obuzibu obukirimu kuba abaana bagamba Speaker must resign. Slogan gye balina kati. March to Parliament, Speaker must resign. Tukooye enguzi evumbekedde mu kizimbe ekyo. Ababaka nno okuli Sewungu kwoteeka abalala nga ba Patrick Nsamba, Lutamabuzi n'abalala bonna bagamba kintu kimu. Bana ye mujje mwekalakaase muyingireko ne muzika ntini mulye ne ku byokulya bwe kiba kyetaagisa natukuba mumpi mutukube. Akabano ate bo bannaabwe nga bagaana baana kujja ate bo babawa buwe. Ati kati abaka bakimanyi eyo omutendera tegunnatuuka. Era bakimanyi nabo omutendera ogwo tegunnatuuka okuyingira wali naye nga gujja. No, it's not now. It can't happen as of today. Yeah, no. It can't happen. How kuchamukkiriza abantu. So, Bannayuganda tebafuna busungu obutuuka. Obusungu weebuli naye ekiseera. Obusungu weebuli naye ekiseera level stage yetannaba kubanga etuuka. Naye nga stage y'obusungu yo bweri. Kino Bible kyegambako buli kimu kiba n'ekiseera kyakyo. Topapiranga kutwala kukola kintu ng'ekiseera kyakyo tekinnatuuka. Ojja kukakkana, ojja kwesanga ng'okoze ekintu ekitalidde. Munnayuganda bw'aba agamba nti twagala nkyukakyuka yeetaaga erina okubeera the overhaul change. It's not only kugamba Museveni situka mu ntebe eyo genda. Then ng'abalala bonna basigaddewo. They are not fighting an individual, they are fighting a system. Lwaki Bannayuganda batabangula emirembe omusajja gy'aleese nga n'emmere ya layisi osinziira mu statement za Muzeeyi Museveni. Ani atabangula emirembe? Abo baagala okwekalakaasa abo abavubuka baagala tabangula mirembe gya ggwanga Uganda. Omusajja gye yalwanirira mu nsiko emyaka egi n'agireeta. Omuntu alya ne yeebaka. Nedda. Bannayuganda bali bulungi, emmere ya layisi ensi endala zifa njala. Okubuzaabuza Bannayuganda oli akimanyi bulungi nnyo nti emirembe tegiriiwo. Bano balwanirira mirembe si batabanguzi, gwe balwanyisa ye mutabanguzi. Oli ye akimanyi bulungi nnyo. Naye olw'okuba nti ye yalina obuyinza obwogera. Bano bo tebalina buyinza bukola ki? Buyinza bwogera. Oli alina obuyinza obwogera. Kati ye yagezaako okuteekawo ekifaananyi nti bano batabanguzi ba mirembe. Kuba ate bo balwanirira miki? Balwanirira mirembe. Singa Bannayuganda bakeera ku makya ne bagamba ne bafuuka batabanguzi b'emirembe. Mu ddakiika ezo Kampala eno batokyafuluma wano wooli. Kwaba Bannakenya nno mu kwekalakaasa ng'abasirikale be bamu ku abo ababadduukirira. Tusuubire nti ne wano kisoboka ekintu ng'ekyo. Kisoboka. Singa ekiseera kiri kiba kituuse nga bwe nkugambye nakyo kisoboka bulungi nnyo kubanga era kyaliyo Kenya ng'olaba nga abaayo balinga abaawa
naye ekiseera kyatuuka ne wabeerawo okweyubula. Ensi yeeyubula. Bwe tunaaba nga tutambulira mu kweyubula okwo, ate ekisinga obukulu tutegeere. Tubeere nga tubitegeera ebintu bino. Kyekiri kye nakugamba ku mulundi era kyenzeze ngamba abantu nti bano abantu kye batusinzaako bo kati bali ku mutendera batuuse ku stage etegeera ebintu. Tebamanyi bimanya. Kati ffe wano tukyali ku stage emanye ebintu. Kati abamanyi bangi tumanyi waliwo atamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga era buli omu bwagamba nti bw'oyogera ku 1.7 buli omu agamba ngimanyi, bw'oyogera ku 5 buli omu agamba ngimanyi, bw'oyogera ku nguzi buli omu agamba ngimanyi, naye ate takitegeera. Tamanyi kiki ekituufu ekikirimu na butya bwe kinkosa nganzo. Naye ng'akimanyi kyevulaba nti beemulugunyiza eri. Okwemulugunya kwo kungi kubaayo tosobola kugana muntu kwemulugunya kubanga aba amanyi amanyi mu butuufu sente zino oluguudo luno ne lubeera wano mu butuufu emyaka 10 nga luyita mu bajeti nga tuwa omusolo ddala ddala ne luba nga tebikolebwa ku bizinesi ezirikuko ku bantu abaliyo. Naye bannange kiki ffe twalyaki amanyi nti mu myaka 10 kizibu oluguudo lwandibadde lwakolebwa ekyakimanyi naye tategeera. Ensonga bwe zityo zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula ate omukulu Katumba abwati bwagera mu maaso n'okubeera nga atunyonyola. Ekituufu kyo kiri nti obaolyawo bannayuganda basobola okubeera nga bakoowu naye nze nno ng'omuntu sekinoomu bankubiriza abantu okubeera abakakamu n'okugenda mu maaso n'okubeera nga bagoberera nnyo amateeka n'okubeera abantu abalina eddembe obutateekawo kintu kisobola bamalako mirembe. Osobola okubanja eddembe lyo mu mirembe bwe kiba kisoboka. Ate Waganda bagamba onyigiriza ennyo singa bw'oba obanja eddembe eryo abeera akkiriza olibanje era mu mirembe kyobeera olibanja. Naye ebiseera ebisinga bwagaana n'akulaga nti si mwetegefu kuwuliriza okukuwa mwaganya okubanja ddembe eryo mu bulungi oba olina okuvaayo n'oteekawo ekirala. Eryo nalyo liba ddembe eryo nga bw'olaba nti ebyokwerinda balina enjogera egamba nti to use reasonable force. Nti singa wabeerawo embeera katugambe wano bayinza okubaga muveewo awo bannange awo temutuulawo. Singa tuba tutambudde ne tuvaawo tebalina kibayinza tukola. Naye singa tuba tuganda nagamba naye tubawadde essaawa emu muveewo ne tugaanirawo era baba ddembe lyabwe era balina obuyinza okukozesa that reasonable force okujja okutusitula okutujjawo batuteeke mutukola ki wetwagala. Bubaka ki owa bannayuganda ku nsonga eyo naddala abo abeeteeseteese okwekisasayizinga eddembe lyabwe kubanga libaweebwa ssemateeka? Balina okulemerako balina okulemerako. Manyi buli lw'olivaayo n'ogamba nti njagala kulya mmere ate ne waiti ddakiika be nagambye oba njagala kulya oba njagala kulya oba enjala ennuma oba tennuma. Kati n'oli abadde ateekateeka okuwumme naye asoberwa akuweeta kuwa akole ki? Kati bannayuganda bwe bavaayo ne batandika okussaawo embeera ezifaananako bwezito nti we are tired ate ne bavaayo ne bagamba ate enkera ne bukyanga balaga nti we are satisfied, we are not tired, we are not yet tired. Kati n'oli bwe babanja naye atuuka ekiseera naga naye these are just jokers. That is why it sometimes government ne batwalanga batabanguzi baki batabanguzi ba mirembe bwe batyo. Naye bwemuvaayo ne mulaga obuvumu muga nti ensonga gye twogerako ekyamazima ffe tugikoze eki tugiremeddeko. Bannakenya baavaayo ne bagamba nti financial bill tugyagala ngeri struct off ne balemerako ne bagijjawo ne bagamba Ruto yagezaako nno bayirawo okubuuza ani abakulembera twogere naye ne bagamba nedda ffenna ffeyeffe oba oyagala kwogera yogera naffe ffenna ng'eggwanga. N'akola enkyukakyuka zonna zaageze kati bamugamba must go. Basooka muga kabineeti yo n'agiwa expenditures mu gavumenti yo n'abijjawo byonna. By the way, olunaku wabadde waggulu Donald Trump ekibiina kyatudde namugamba mukulu ekimugamba wabbali omuntu omulala akwate era negamba katukiriziganyizza vice president yagenda okukola ki okujja
Kamala Harris era ina lwakuba nti ayolekedde gundi wajjidde mu kaseera ako nti Joe Biden azannyidde nnyo mu kalulu ka Democrats akazannyiddemu nekiwa omwaganya Donald Trump okubeera nti ayongedde okulinnya waggulu naye ate singa Joe Biden abadde brave enough ng'abadde asobodde okukwatirira akalulu ako weyandiviiriddewo okuwa Kamala Harris kyandimuwadde omwaganya munene nnyo okuvuganya nnyo Donald Trump America okufuna ku mukyalo omuddugavu asoose okubeera president ow'eggwanga kati awe wali gundi Democrats ekyayinawoko akalembereza ako nti omukyala muddugavu bayinza okwagala era okukola ekyafaayo bwe bakikola ku Barack Obama naye ate Donald Trump engeri gundi eno zaatadde wano assassination gyawonye eyo n'ebirala ebiringa ebyo debate gye yakola ne Joe Biden yali trial yamukubira waggulu nnyo nti ate kikyamutadde wagguluko okubeera nti wangula omulundi ogwokubiri obwa pulezidenti w'eggwanga eri Amerika naye kakulinde tulabe naye ekyokuyiga mu kino nti Joe Biden balabye nga he is no longer capable his incapability ng'erimu kukostinga ekibiina ky'Democrats ne Amerika yonna okutwaliza awamu omukulembeze bw'abeera nga takyasobola ng'asobola n'okwerabira ng'ali ku debate ku presidential debate n'abaako ebintu bye yeerabira n'atandika okwogera ebitakwatagana kitegeeza nti takyasobola kuba nga holdinga office aye naye nakkiriza nti bwekuba kowankoze ekiri nkooye kagende mpumule kanzire ebbali ono kagiraako asaganya era yabagambye kamalirize ekisanja kino mpaka mu January 2025 then I hand over kati awo olabira ddala nti ebyo byonna byonna tulina okubitwalanga ebyokwega nti Abamerika bwe baavayo ne bagamba naye however much nti president waffe tukwagala naye nedda okooye tebbali tuteekewo omuntu omulala era naye n'awuliriza kati ebyo byonna tubijjeyo tubireete eno ewaffe buli ekibawo tukijjeyo tukireete eno ewaffe nti when you insist when you stand firm kyemusabye ne mukiremerako kibaweebwa mutuuka ekiseera ne mukituukako bwe muinsistinga ne muyimirira wansi singa mukozesa ekyokulabirako nze kyefulaba mutera nnyo okubagamba nti ne bwoba tuyagala president Museveni naye baako byomuyigirako ne bwoba tomwagala however much nti ogamba nti oba kino baako byomuyigirako that is why nti I don't support people abagenda nga bavuma buvumi osobola okubaako ebintu byomuyigirako nogaa naye omusajja ono singa teyayinsistinga kulemera mu nsiko naga nti nwanya omwezi wenga musajja kuba yalina amakubo gonna gasobola okuyitamu okudduka okuddayo e Mozambique yalina amakubo gasobola okuyitamu okudduka okuddayo e Angola okugenda e Tanzania okugenda e Rwanda okugenda wa wonna okugenda buli wamu wonna naye yayinsistinga nagamba no I must insist kati ono oba teyali alowooza nti he is just a joker kana akalenzi kasaaga busaazi yagenda okulaba nga no he's not a joker yagenda okulanga atandise okutala ataleemu ataleeri nga takyalina weyekwata but naye bw'olumba ate nga withdrawn owa omukisa oli bw'olumba okweteekateeka ogenda okuddamu okulumba nga yakweteekerateekera so Ugandans, if you are tired, if you are saying that you are tired, you want change, insist on that. And if you are expecting that, you are showing off that through demonstration, through protests, insist on that. Okay. Mwebalegenda maaso n'okubeera nga mukiweerera kyemukola kya mwendo mungi nnyo ate era mbasabira kimu nti Buluden abawe kyemusinga okubeera nga muyayanira tusinkane Mungu nga asiima. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.